card oba oliawo ne red card kati olw'obuvunanyizibwa badde manyi tukimalira wano kantuule olw'obuvunanyizibwa ba midfielder bwe babeera nabwo because alina okushieldinga backline ye ate alina okusupplyinga striking line kati in the process afuna obuzibu bungi nnyo n'amaliriza nga bamukubye engwala akubye engwala kakati nange bwenti obwendi mwami Bigirwa yes ekyabaddewo ng'omwezi gwa November guggwako communication gye twafuna after olukuŋŋaana lw'abakulembeze wakati w'abakulembeze mu Busoga ne Mwami Kyagulanyi ne bamaliriza nga tebakyusiza mu bukyusa ne bagambye Bigirwa ayitiridde asooka addeko ebbali. These are not normal changes. Yes. Kakati gwoyinza ozirabanga ezitali normal changes naye nze nzirabanga normal kubanga ebintu bingi bikyakyuka. Well, let's go into details. Yes. Ezaleese okubeera nga okakibwa okuddako ebbali. Obuzibu bwavuddewa? No, ekikulu ekyaliwo kiri nti twasamuningibwa ku kitebe omukulu najja n'abaako ebigambo byayogera naffe nga abava e Busoga n'agamba kuba ku item ku agenda kwaliko item emu n'abaako byayogera awo byesaagala kugendamu in details bw'amala okubyogera olukiiko ne luggwa ng'akoze changes. Tugere mpola ensi kulaba Mwami Kyagulanyi yabasinkana ng'abakulembeze abava mu Busoga ng'omwezi gwa November gunaatera okuggwako n'abaako n'abaako ne byayogera biki? What's that that byayogera byebyo nti nkukyusizza ku bukulembeze ku buvunaanyizibwa bw'obadde nabwo obukungira ekibiina pending investigation n'ateekawo n'asikiza omuntu mu acting capacity Andrew Kiza Kaluuya. Kakati olw'okubanga kiri pending investigation kwe kukiwa benefit of doubt. Okay? Oneenyezebwa ki Mwami Bigirwa? Kisooka kisobola nakunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kisobola munenya nnyo. Naye mu kunenya kwe nsobola okunenya nsobola kunenya community mwenva ey'e Busoga. Nti community gyenvaamu tefunanga mukisa kubeerako mu buyinza. So temanyi power kyeki. Temanyi kubeera mu buyinza biki bye mufuuka. Kati bwe muba mulwana okugezaako okuzimba capacities ez'enjawulo kati ate wabaawo okwesika. Era e Busoga waliyo kye bayita PhD z'e Busoga teziri academic. Ziri pull him down. Ziri very popular. Abakulembeze Busoga bakulembeze. Yes, abakulembeze n'abakulembeze batera nnyo okwesika emiguwa nga balaba gwogenda nnyo. Bw'oba oyagala okulaba bye tukolera ekibiina kyaffe mu NUP teweetaaga kukola research nnene obikula Facebook accounts zaffe okuva ddala ku president waffe okutuuka ku member wa wansi buli omu ali ku social media. Kati okukulabira ono ali mu struggle ono tali mu struggle, ono atambula ono tatambula. Era nze bw'ogenda ku Facebook account yange nze nzeka mu NUP asinzaako footage ng'ali nakyo. Kyagulanyi yakugobera mu lujjide lw'abakulembeze Busoga. Yangobera mu boardroom. Obadde very fundamental for some time. Yes. Mu opposition mu kitundu ky'e Busoga. Ne mu Uganda. Well, did you find that okay? Of course, it's a setback ku struggle. No. Did you find it okay? Mwami Kyagulanyi, president wo, okugobera mu lujjudde. Had you had a prior conversation with him? Obate mwafuna kuwuliziganya before? No, teyampa mukisa kuwulirizibwa. Kyovula nkugambye nti mbadde na kyenjagala okuliretingirako ekiva e Busoga. Waliwo abakulembeze b'e Busoga abamuvuga speed. Ne baleeta concocted evidence what abesinga okwakola decision. Kati ate olw'okuba ndowooza alina obudde butono n'atatwala budde bumala kukola counter intelligence ku bye baamuleetera. Kati ate ye n'agenda bugenzi mu maaso n'akola decision.
of course yanefectinga mu kuba bali kye baali baagala okwachivinga nti Bigirwa agobeddwa bwegani bwogenda ku Google kati oteekamu erinnya General Bigirwa Moses was sacked kibaali baagala kibeere mu political career yange kibaali baagala okwachivinga ne bakyachivinga ku mu short run but in the long run struggle yefiirwa enene ekyokubiri nze nganze Bigirwa Moses General Bigirwa Moses PPF 005 tewaliwo nsonga neemu eyinza kunafuya kuva mu lutalo lwa kuleeta nkyuka ekyo kirala tujja kujja ku ekyo still you've not answered my question mu kufuumuula bakuwadde ensonga ki mukunziza ebbali yarayizinga issues n'angamba nali njawukana n'omukyala wange nali nyambadde ebintu bya NUP by'ekibiina ojjukira omukyala oli gwe nakubagana naye yagenda mu NRM nayo ensonga egobya omuntu ensonga ey'okubiri nakayana ti ekibiina tekimbeereddemu mukola ki nga nkola embaga yange sirabye sapoti yakyo era nenkiblackmailinga ensonga ey'okusatu nakola ki nalabirwako nga ngezaako okujja kwanita amonga esente ensonga ey'okuna amaloboozi yafunye amaloboozi nga nkontanya ekibiina n'obwakyabazinga bwa Busoga that was the basis unfortunately saafuna mukisa kuzikolako ki response gyenakola already verdict yali emaze okutekingibwa kakati ensonga ezo nga in the reality tezistandinga okay because the other matter y'omukyala wange yo yali very clear nali sobola kusigala na mukyala oyo kubanga yali amovinze on state agent bali bamuyingiddemu and sirowooza nti mu bamemba bannanga aba NUP mulimu asobola okukola decision gyenakola tewali oyambadde ki nga bwondaba kati nti nali ntaddeko akakofiira wayawukana ne mukyala wo ng'otaddeko akakofiira nga ntaddeko akakofiira nebeera nsonga ekugobya mu kibiina yali basis ekyokubiri nakayana nti embaga yange ekibiina kibadde tekikoze eki tekigira ebintu bya NUP ekibiina tekyakwatirako ekibiina kyamala nekinkwatirako kikyasobola naye nze ebintu NUP mbambiraba ebiwagiddwa obulungi n'ebitawagiddwa bulungi but era nakyo teyali intention nti njagala kola kikwekubira ndulu z'amaanyi waliwo blog yajja n'abigwamu awo babloga ba NUP era bamuyita Bajjo kakati nagenda akola kisitore nekitrendinga ate nga mulimu ne baiti yange oli munamawulire yamala okufuna Bajjo najja n'afuna nange n'abigatta n'akola story okay naye kati bano bo balina engeri gye bakivugamu kati n'ebirala ekyanita amonge omusango gwagenda mu kooti omulamuzi Gladys Kamasanyu n'agugoba nga kisangosango ekitalina makulu ekyali kigezaako okutenteninga erinnya lyange n'okunyonoona mu bantu kyekyoka era yakidismissinga nampa n'obuyinza bwe mba nina obudde muwaabire era ndi mu kuteekateeka fayiro zange kuwaabira mukyala Anita Amonge okwonona erinnya lyange mu public bwe nali ngezaako okumuggyako essente ekitaali kituufu okay amaloboozi agagambibwa nti nayogera n'omukyala yali avunaanibwa yali akayanira kyabazinga si matuufu kubanga tegali investigated scientifically omuntu asobola okugatta amaloboozi kyetuwulira si kikyo no nze sisobola kubanga nze ndiwe bugabula kyabazinga gyava ekamuli wali nze akuuma n'olubiri olukulu olw'ebudumbula kakati mweyo embeera nali sisobola ate tewaweebwa budde kuwulirizibwa kibiina kyo saaweebwa budde yensobi yokka gye nalabamu but zero changes omukulembeze asobola okukola changes kino kiraga ki nti you are accused onenyezebwa notaweebwa mukisa kuwulirizibwa you're not an ordinary member w'ekibiina bw'obanga omukulembeze mu kibiina tawuliriziddwa what does it speak obukulembeze bwa mukamaawo mu kibiina no ayinza okuba kuolwo bwatyo bwe yakiraba what does it speak about him ng'omuntu this is a revolution n'obukulembeze bwe this is a revolution ayinza okuba bwatyo bwe yakiraba
nga kyekinaakola. You feel disappointed ne Mwami Kyagulanyi? Mwami Kyagulanyi sinabeera disappointed nnyo naye kubanga nkyamulaba mu capacity. Ekisooka nze yasooka okumulaba nti ayina waatutwala era nemukolako declaration mu Uganda yonna, era navumwa nnyo mu kiseera ekyo, navumwa nnyo. Nagende Namboli nemukolako declaration mu kulaba omupiira as early as 2017. Okay? Kati abalala bonna nga bakyali mu comfort zone zaabwe, aba FDC nga balowooza Dr. Besi tasobola kukola ki kwogerwako, akyasamba enamba ye bulungi. Nze ne takinga risk nenvumwa bubi nnyo. So mulabamu obusobozi era akyabuyina. Ebisigadde tutambula tubo tutereeza. Do you think NUP ne leadership ya NUP baku betrays given your contribution to the party but also to the struggle? Betro yesinga evudde Busoga. We shall get to that. I'm talking about party leadership at the moment. Anti kyenkugamba bwana ko. Owulira baku betrays tebali kuyisizanga bwe because wafumuddwa nga mubbi wa nkoko. Mwambigirwa. Wafumuddwa nga mubbi wa nkoko. Do you feel betrayed? No, I think procedure yali ntuufu. To be sure, procedure yali ntuufu era ndowooza omukulembeze yamala nadde waka n'abirowoozaako. The process was unfair. Principle ya fair hearing teyaliwo, process teyali ntuufu. But ekyo tekijjaawo fact nti omukulembeze asobola okukola enkyukakyuka at any time. Nze namulekera eddembe eryo. Niwankubadde nga kyanafectinga nnyo kubanga abantu b'e Busoga tebakitegeera. Changes ezo tebazitegeera. Up to now they are still raising questions ku decision yakola ki eyakolebwa kubanga nze abantu bamanyi nga Bigirwa Moses contribution yange ku struggle, commitment yange bagimanya abantu and abantu beba bosi bafu abasinga. Kakati decision hiyo nango najikola oteekwa okumanya public egenda ku responding etya. As we talk now era tuli mu damage control because ekisoko omuntu gwe basikiza abadde tanabukaala nnyo mu opposition politics kwa twakamujja mu NRM, tanabukaala nnyo, tanamatiza bamemba b'e Busoga nti asobola okutekinga command eya opposition politics. Committee yateekebwa okunoonyereza ku nsonga zino bagiwa deadline do ino okuva in resolutions. Simanyi naye nga tawuliziganya na kibiina kyo. Verdict yali egamba nti pending investigation. Yes. So sinayitibwa mu kakiiko. Bwe naba mpitiddwa tomanyidde ogenda kuyitibwa. Simanyi naye bwe naba mpitiddwa I will give my defense. It's coming to a month. Yes. Sinayitibwa 7. I read something sinister. Ekintu ekizibu ennyo wakati mu bukulembeze bwammwe ti naawe mwennyini olinga atamanyi kigenda mu maaso. Ndaba bubi. No, ekyo kisobokera ddala okubanga simanyi kigenda mu maaso kubanga okuvunaanyizibwako ebbali sivunaanyizibwa ku mirimu gya buli lunaku. Naye nze kyemmanyi ekingaidinga ekisingira ddala obukulu nti omulabe gwe tulwanyisa akyali ku bukulembeze. Ekyo kyesinga okumanya. Kati waba akyali ku bukulembeze kitegeeza byenwanirira biba bikyaliwo. Regardless oba nwana nani oba ni komanda wange oba kiki omulabe akyaliwo ate akyalwana. So mweye embeera ne kibanga kimpa obuvunaanyizibwa okusigala nga nkyali mu firing line. Well, but Mwami Bigirwa guno sigo muli ogusoose ng'ekibiina kikunenya ebintu ebifaanaganako nga bino. Ojjukira mu January w'omwaka guno gwennyini era bwe wali suspended n'abakulembeze abalala bana kwali abantu nga Andrew Mwanguzi pastor, abantu nga Lulenzi Bam, abantu nga Jamal Saulo Nsongambi, Jamal Mukuve. Yes. Yeah. Sigwe gusoose tolowooza nti maybe ekibiina kyo kiyina ensonga why Bigirwa all the time? Why Bigirwa nkugambye nti omusambi yenna ng'ali mu midfield aba atambulirwako ensonga nyingi. Kati ensonga ezo
bw'oba osamba wakati nga ttiimu yo go shieldinga back go supplyinga striking line kubanga Kyagulanyi byayogera poliisi zakola zina kuva wansi ffe gye tubeera ne tumusupplying kubanga ye mwenda waffe okiwulidde kakati naffe tulina okube kati ate ffe ababeera eno wansi eno backline yaffe be bantu ba wansi kati nabo tulina okubaddiza information ate tulina okubajja mu information kati eyo process bw'oba nze speed kwentambuliza ebyobufuzi omuntu yenna nga munafunafu mwangu nnyo wakunfunamu mu buzibu kubanga speed yange nene speed yange nene omuntu yenna nga munafunafu mulinamu abakulembeze nga banafunafu bayitirivu era bo nga amaanyi gaabwe ekibiina bwe kityo bwe kibeera kibamu abantu abakapasitezi ez'enjawulo ebusoga ne ku kitebe mubeeramu abantu awo nga gwe byokola bimulumya omutwe akasajja katubbako kyo akasajja kashininga akasajja katambula kekali ku tv kekali ku radio kekali ne mu field wakalabye ne mukuziika eri olaba nga speed eba nnene kati ate ye olw'okuba talina capacity eyo n'asalawo ogamba nti let him be pulled down kati bo ne baconcentratinga mu kusika kuzza wansi mu kifuna be ekyokuzanya byokola ki byozanya omaze ebbanga ng'osika omuguwa n'abamu ku bakulembeze abalala ebusoga lwaki speed yange tebagisobola obulina mukulembeze in particular mu busoga actually saagadde nnyo nakwogera kumanya naye kanzijeyo omukulembeze omu nga Andrew Muwanguzi pastor yes is a pastor in quotes but byakola is not a pastor because if you look at all the cases ezibadde ebusoga nga obuuza n'okubuuza kyagala kyeki mufaaki nga twekitegeera no just ina fitina no ebivukavuka bitwali kurutinga awo ne tumuleeta ne twagala tutambule naye mwami Bigirwa Andrew Muwanguzi I think Obacha abadde head of what in party head of training training angayo wadde olukiiko olumu bino byoyogera kati bibyakuleetedde obuzibu nze ati nkubuulira okuyisa olugaayu mu bakulembeze banno nze nkugambye abakulembeze abamu tebasobola speed yange kati nze nva Kamuli ne Muwanguzi gyava nesimba Kamuli municipality yesimba Bugabula South okay in any case yetaaga nnyo nze nga tanaba kwetaaga muntu mulala yenna kubanga nze politics wange okusinga mutambuliza mu kuziika kubanga okuziika you get a chance addressing people botasoloozezza ewuwe nziikayo nnyo ewanga ate taziikayo kuba yali mu kyalo nze ndi mu town so mugattako nnyo naye fitina gyalina n'obutamanya obw'ebyobufuzi nja munoonya oli munoonya but again mwami Bigirwa obutakkaanya bwomwe tebutandise leero ne mwami Muwanguzi n'abakulembeze abalala ebusoga tekyewuunyisa nti ekibiina kyo kiremeddwa okumalawo obutakkaanya buno ekibiina olunaku lwe kiritegeera ambitions ne intentions za mwami Muwanguzi kiritereeza busoga alina kalazi nga nnya anti nkubuulira karakita y'omuntu aleese ebizibu eri bw'oli muleeta naye alyogera nga siriwo ekyo nkimanyi bulungi nnyo nti asobola okukola statement yonna ku Bigirwa Moses but ekibiina lwe kiritegeera ebigendererwa bye ne byagala okwakivinga kiritereeza ensonga z'ebusoga because before nga tetunaba mu recruitinga twali tutambula bulungi naye ye alowooza ndi mu space ye kyokka yatuuka n'okuweebwa ekifo ekya Uganda yonna nga nze era ndi ku regional level ne nga nze kambeere wano ku regional level nga ye alina kya Uganda yonna era n'alemu okubeera satisfied kwegamba aplayinga nga omanyi kanzijeyo kano kati ndoleeta ekibuuzo ekyo embwa yakwata ekifi ky'ennyama neyita awali ekitaba ky'amazzi egenda okulingiza mu mazzi nga waliwo embwa endala ekutta ekifi ky'ennyama okay mu mazzi muli kati olw'omululu
neeta kino kyerina neyagala egenderwanagane neeri bagaba nekiri mu kukita kino egenda okuddamu okulingiza nga neeri terina. That is how muwanguzi plays his card. Well, bakunenya busiufu bwa mpisa. You are accused of being indisciplined. Over what? We are in the struggle. Kubanga ate mba muli mu revolution. Obulombolombo bumu tebugobererwa. This is a revolution. Oyinza ogamba kiringa oli bwanagamba bana ife tuli bamenyi b'amateeka. Tuli bamenyi b'amateeka tugoberera amateeka era ekyo ekikyakoleddwa tetukiriimu ate ogondera amateeka gana kyebalira onomujjako. Tozoogera na mwami Kyagulanyi oba n'abakulembeze abalubongo yawalise abakulembeze ku kitebe. Why can't you seek a one-on-one engagement with them n'obalaga gwe kyoyise sinister motives ez'abamu ku bakulembeze mu busoka? Ndowooza kokyogedde nabo bakipiikinze kuba kyemmanyi ku layini kwebali nabo bakipiikinze. Maybe that if that opportunity is there tujja kukola ki? Tujja kwogerezeganya Busoga. A regional leader. Yes. Busoga. Okumitinga obukulembeze bw'ekibiina kyo okumalawo ebizibu. It's an opportunity. Anti kakati nze nkubuli kuba ebintu ebimu tebyalituuse wano. Ebintu ebimu tebyalituuse wano kubanga leadership waliwo nali njogera neŋŋamba nti General Museveni yagenda n'abeera ne Kayura n'abeera ne Amama Mbabazi n'abeera ne Right Honorable Kadaga n'abeera ne General Sejjusa. For example, bantu bana bonka benakozesa as ya district nga bonna bamaanyi ate nga bonna tebakwatagana bakubagana. Naye ye General Museveni kyakola abajjamu bimugattako. Onangattako ki aleeta kino, onangattako ki aleeta kino, onankwatidde parliament, onankwatidde intelligence, ono wa police, ono Mbabazi wa administration. Tiye kambatambulizaawo n'abajjamu ebimugattako. Kati mu leadership oteekwa okumanya abantu bo tebakwatagana, katugambe nti tebakwatagana naye gwe nga leader kubanga ffena tuzimbira ku Kyagulanyi as our president. Atufunamu ki? Tumugattako ki? Kati olina okwapulayinga extraordinary skills okudiringa n'abantu abalowoozi banti bakwatagana gwe n'obatambuzaze gwe nga leader waabwe n'obatambuza. Bw'olema okwapulayinga those skills oleeta ebizibu era odamejinga abalwanyi abamu. Tugenda mukummulako omwami Bigirwa naye ngoberera wano ebigenda mu maaso ku mukulu gwaffe gwa Facebook abantu aba streaming live olaga nti Bigirwa agweno neeri akolagana ne government eri mbuyinza ate akolagana n'ekibiina kya NRM. Olaga that man loves money more than anything. Oba sente ze zibatabula n'obwanampa wengwa. Kakati nze nkugambye nti ebintu ebikolebwa mu NUP ku muntu ali ku high profile onganze okyekinganga social media handles zaffe jojja content nomanya nti ono alulimu olutalo ono talulimu. That is point number 1. Point number 2, oliwo agamba nti njagala nnyo sente. Sebo nze gwolaba mu NUP nze asinga okubeera tested as we talk now as far as temptation is concerned. Kubanga ebbanga lyo embeera yonna enteereddwako singa nali wa mutima muyabayaba nalibadde nakola ki nabivaamu dda. Offers zibaddewo vira abasajja abo ne boolikola otya Kyagulanyi tali kwagala ne boolikola otya byonna byonna babyogedde aba system. But for me I am convinced nti General Museveni ateekwa okulwanyisibwa, ateekwa okubeera defeated. Okay. No matter who is my commander. Good. No matter oba ndi mukwano gwe oba siri mukwano gwe. General Museveni ye kubanga nze Kyagulanyi agenda okuyingira ekisaawe nga nze nkubaganye ne Museveni nga ntuusizaako obulayo bw'amaanyi. So sisobola mu kiseera kino kupondooka olw'okubanga waliwo blackmail. That is purely blackmail. Luno talwa kufulumya kibiina. Ekibiina tewali ayinza kikyolaba. Lutalo lwa kufulumya kibiina. Lutalo lwa kulemesa byenjagala okufuuka. Wange 85% buli political. Nze ngaza omuntu ne family yange ne wa 15%. Obwo budde bungi nnyo omuntu obukuwa mu bulamu bw'ensi eno.
era ndowooza ndiyonzeka awo obudde obwo mu politics ng'ate sina na privileges nyingi nnyo nina okufuna obudde okunoonya ku ssente ng'omuntu mbeerewo ng'omuntu okutambuza ebyange naye just imagine nti 85% of my time erimu mu politics ekyo si kitono tokiyita ekyomuzannyo then ekyokubiri okufuna abantu nno nga balemerako n'abeera mu challenge n'agivaamu n'asigala ng'akyali ku line ya struggle nakyo si kyangu nze ndabye abantu bangi nnyo akantu katono kamukuba ne kamujja ku line mugenda okulaba ku TV Mike Mukulu amwaniriza oba Gachumba amwaniriza mwemuke project okay but that is not Bigirwa so ebintu n'abantu abandabye for some time because intake yange y'ebyobufuzi ya 200 I was 16 okuyingira ebyobufuzi 2001 nenonda Dr. Besigye nemuddamu 2006 2011 nenonda Robert Mao nemuddamu Besigye 2016 2021 netweretera owaffe yennyini okay kati olugendo olwo si lutono ndulabiddemu ebintu bingi nakasibwa emirundi 4 mwegi 4 mu 3 naluzinga family nga bwe nkugambye family abaana babiri property n'ebirala setbacks zifaanagana bwe zityo nesimbyewo mu bululu nga specifically Museveni agamba oyo tajja specifically nga asingolinga out akavuka akajja kuntawanya tekajja nensigala y'emirundi 4 gwinayo omuntu gw'omanyi yali yesimbyewo emirundi 4 nga tayitamu n'asigala nga akyali ku mbeera ya struggle si byangu kakati contribution yange population yegimanyi oli ne bwagezako down playinga abamala biseera byabwerere kubanga chances ze tulina ennaku zino mu struggle nti luli twakolanga ebintu nga tewali social media ng'obeera bubeezawo ne mukola ebintu naye ng'abantu abamu tebabimanyi naye kakati social media weeri ekapukyaringa bye tukola okay. Mweyo embeera. Are you not overestimating your importance? Ate oyo asindise message nzamugambye oba gisindise ku Twitter hano yange kunsubwa work rate yange n'ebirala naye nkugambye kibibayinza okusubwa kubanga nze nkyaliwo nakati ndi wano I am speaking ekibiina kyo kitegeera amaanyi go amaanyi gange seetaaga kuprovinga njagala ontegeere bulungi bwana kungu nti nze seetaaga kuprovinga muntu yenna nti nkola seetaaga kuprovinga muntu yenna nti ngenda kukola kino sikyalwanira bifaananyi wali ku NUP ekifaananyi kya president ekyali nsonga omuntu n'omulanga mubaka wa palamenti naye ng'akyenyigiriza bw'ati afune ekifaananyi kya president kati ate nze president yali yanzimba nga nange ndi ku level abantu okwenyigiriza okufuna ekifaananyi kyange okiwulidde mu kutandika ebintu bya people power nali ntambula naye mu motoka njagala tubeera awo tukuba olwali biki mugende mukole ki kati ekiseera kyatuuka nze nemusiibula nemugamba Mr. President mu kiseera ekyo twali tumuyita principal nze ngenze kugaziya lutalo ngenze Busoga era emmotoka ye nenjivaamu nenzala Nairo nengende Busoga netuuka eyo netandika okurikrutinga abantu natandika n'omuntu ogwo Bamululenzi meya weiganga ye yasooka ku acceptinga people power mu kiseera ekyo nekyagulanyi effect tiyali na people power kyagulanyi effect kati through Bamululenzi negenda nga ngaziya network netuleeta abantu ab'enjawulo paka mutwaletera abantu nga muwanguzi muganda wange oyo n'abalala so I've done my part toyina kyongamba ku ekyo abantu bonna omanya abantu nakola recruitment kwa baka ba parliament bali eyo ninamu nga 10 nga personally naba convincing okutwegattako abo bali eyo nina bamemba ba National Executive Committee abali appointed olwaleero nga personally naba recruiting so I am not overrating myself I am talking the facts. Well, tulide allegations kyabamu ku bamemba ba NUP bakolagana ne Mwami Museveni n'ekibiina kya NRM gano gegamu ku maloboozi gena agalabise ku ggwe ku saidi yange si kituufu era ndowooza ne ku saidi y'abalala si kituufu kubanga olaba bakyogera ku nze ng'ate ne mmanyi kiringa waliwo omusajja
bamuyita Lumbuye blogger yagenda n'akola allegations against General Bigirwa Moses n'agamba Bigirwa Moses emusanga mukube ku mutwe yatutte abavuka 23 abatwala e Tanzania batendeka obuyeekera bakomewo balumirize president waffe nti atendeka abayeekera semwa yamwadde milioni 8 kakati nga purely it's a blackmail, it's an allegation, okay, nga it's a diversion. Kati wekiba kyogeddwa ku nze nga nkimanyidde ddala nnyo sina muvuuka n'omu gwe nateeka mu line eyo sina milioni 8 kubanga milioni 8 sente ensajja ziwaguza sente ziringa mazzi bwoziba ekkubo noloza nti tegayitewo gawaguza ne gakola ki ne gayitawo kati oli okugamba milioni 8 nga tezikulabika osula mu muzigo ovuga emmotoka ya milioni 6 aba mulalu kati wekibanga blackmail ekoleddwa ku nze ne allegations zikoleddwa ku nze segeza zisobola okukolebwa ne ku balala so ekyo kyo sikirinaako bujulizi nti waliwo abakolagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola bulungi nnyo mu kalulu akaggwa ka 2021 mu kitundu ky'ebusoga gy'ova era kyendayagola okulooza nti as a leader walinamu omukono naawe now that bakunabidde mu maaso kitegeeza kiri buwagizi obwo no principle in his wisdom ayinza okuba alowooza nti kibiina kati alina personnel emala nti gwe tokyali wa mugaso okutambuza emirimu katono nnyo and which is okay katono nnyo oga nti mwami Kyagulanyi ayinza okubeera nga at the moment alaba nti Bigirwa takyalina kyagatta kisoboka ekyo n'agamba kankole ki kantambule n'abaliwo kisoboka ekyo naye nze tekinzija mu lutalo kubanga olutalo lukyaliwo era tekimala olabika walumiddwa nnyo okugoba ku kifo ekyo si kulumwa zisaaki it's a setback omuntu yenna teyali agadde mu political career ye kubeera on and off buli dakiika gwe bakola ki muwanguzi akuwangudde tayinza kumpangula kubanga nze omuntu anampangula yagenda okudefeatinga dictatorship then ekkiriza nti alina amaanyi because wadaga nti oyo nti kati gwe wafumuddwa butamanya bwe kubanga era talina kyachievings. No, it's not him who suspended you, it's the party. Anti kyenkugamba gwe mission ye weba ya ku defeating Bigirwa then toli worth kubeera naffe mu lutalo if that is your mission. Our mission is different. Then you're blaming a wrong person. In this case, si muwanguzi Bigirwa. Muwanguzi si yakufumudde. Kibiina kyo bukulembeze principal Kennyini owokuntiko ye yakufumudde. Why are you blaming muwanguzi? No, okufumula kwe kwabadde yabadde ina byabesingako ebiva mu bantu abalala. Okay? Ndenze kugambye nti ensobi eyaliwo yoka gye ndowooza nti ejja kuterera mu maaso eyo ku bantu abalala bwe butafuna fair hearing. Kyekyoka naye ebisigaddewo okukyusakyusa kubeerawo. You fear apportioning blame eri mwami Kyagulanyi? No, nate nkugambye ensobi yaliwo. Oyagala muvume buvumi ekyo sijja kikola ekyokumuvuma kubanga muwa respect mukulembeze wange ofuuse kiiso kyambuzi akyali commander in chief ofuuse kiiso kyambuzi oleseewo mwami Kyagulanyi oli ku muwanguzi okomerera emisumaali. No, abakulembeze bonna ababeera waggulu ba operatingira ku intelligence era intelligence yetambuza eggwanga. Omukulembeze nawe abatakyafuna amawulire. Okay? Aba asemberedde okuva mu buyinza wabatakyafuna amawulire. Kati amawulire gava wansi bani abaliyo bantu banjawulo. Kati nze nkubulidde ekiri wansi kiyabesingako okukola ki okunziza ebbali nenkulaga n'ekituli. Would you stand ku mukutu guno leero n'ogamba ensi nti obukulembeze obuli ku kitebe bulemereddwa okumalawo obutakkaanya mu busoga mu bakulembeze banukwe busoga? Bakyakola nga bwe basobola okumalawo. No. Kino tekyatandise jjo mwami Bigirwa. It has been on for years. Ojjukira komite yaliko mukyala Mugisha yaliko mukwano gwange Moses Kanabi bonna. It didn't start yesterday. This has been on. Kyenkugamba kiri bwekiti. Yes. Ti process egenda mu maaso eyinza okuba etandise n'okuzza ebbali Bigirwa Moses. Okay? Naye nze nkugambye
dede ekibiina lwe kirimanya ebibugenderera bya muwanguzi n'ebyayagala okwakivinga kijja kusolovinga ebizibu ebyebusoga era principal lwali mpita muwe details ku nsonga ezifaanagana bwe zityo ajja kutegeera kyadiringa nakyo takwetaaga aneetaaga because singa yali akwetaaga singa tetuli wano we tuli omwezi mulamba ofuumuddwa nga yakufuumudde n'atakuba nakasimu nti munnange jangu emundu ya nup emenye mu busoga jangu it means takwetaaga tayinza kubanga taneetaaga. Okay, what are the options? Kubanga omulaba akyaliwo. What are the options for you, Mr. Bigirwa? Are we waiting to see you crossing one of these days or because what's tugenti kyakuyisiza bubi wafunye setback n'ebirala? What are your options ku meza? Ekisooka ndi musanyufu nga sinakuwa option. Ndi musanyufu ne decision principle gye yakoze wadde nga nabadde sigisuubira. Lwaki ndi musanyufu? Kyanyambye okumanya abantu abaneetoolodde bulijjo bandowoozaako ki. Ekyokubiri kyantaasizza obulamu bwange kubanga omwami ogwenjogeddeko abadde asobola n'okunkola ekintu nga nze ndowooza ndina lafiiki wange ndina koliigi okay? Abadde asobola n'okunkola ekintu ekisobola n'okutwala obulamu bwange nga nze ndowooza ndi ne bannange. So kino kyanyambye okuddako ebbali society njetegereze bulungi nnyo. That is point number 1. Point number 2 eya option gye nina olwaleero era nayo ya mukisa gwe nafunye nti at least I have time for Kamuli municipality because obuvunaanyizibwa bwe mbadde nga nabwo ng'ofuna amasimu okuva e Busia, ofuna amasimu okuva erira, ofuna amasimu okuva e Soroti, ofuna amasimu okuva Embale, Budaka, yonna nga waliyo conflict olina okugendayo ozitereeza ne bikumalira obudde n'otasobola na kufuna time erinnyirira nawe olina personal interest okugenda mu parliament. Kati wenjogerera wano ndi limited ate ndi selfish, njagala ontegeere bulungi, ndi limited ate ndi selfish nange kati nerowoozaako ng'omuntu principle yampadde omukisa nange okutandika okulowooza ku General Bigirwa Moses ng'omuntu. Campaign no mu kitundu ky'obadde komanda? No, sisobola. Omulimu gwange nkyayongera bwongezi. Omulimu bakuggyeko? Yes. Obuvunaanyizibwa bwange bwa kudefeatinga General Yoweri Kaguta Museveni. Sisobola kukwata muzindaalo ate nenyamba General Museveni, tekisoboka ekyo. Nalibadde namwegattako bwegazi officially okay? Naye sisobola ekyo kubanga ekyo si ye training gye nafuna mu UID, si ye training gye nafuna mu DP. Njakusaba producer mpe esimu emu yokka oba bbiri tubeere nga tufuna abantu baffe kye balowooze bweru eyo. Badde ndaba wano comment ezimu ku social media. Unfortunately, well, Bigirwa, you can't be bigger than an institution tewerimba. Kati Kaihura Sejjusa Kadaga bali luddawa. Bamuyita Honorable Martin Arutha Lubega. What wagambye Bigirwa, you have to be cautious with your words now because you may not even repair the damages that happened already. What wagambye Pius Bossa kafuna. Hello? Yes, mkulade mjebaliko. Sabo oli kusanyuka TV. Ono Jombwe ngabo jwana kusala malodi. Mwami Bigirwa muwulidde Jombwe? Muwulidde naye nze naye ngambo baba amukowa kwanti ife ng'omuntu abakwagala asooka n'akuyita. Naga ebigambo bino bituufu. Naye omusajja okuyita businaga nkugobye n'akumenya ebikugobezza n'atakuwa na mukisa. Nze nsuubira ye alabika abadde abayitako nnyo ne bagana omusajja. Ate fajja tunafuya. Wabale nnyo Jombwe okubeera nga oteesezza bw'otyo batulabire abooli nabo sayidi eyo. Funayo endala emu yokka tumalirize programu ey'enkya y'olunaku olwaleero. Hala? Madame Adam Kungu webale kuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda. Sebo webale kubeera ku Sanyuka TV. Sanyuka TV sinza givaako Next Media yebale tuleetera programu yaffe eno. Taata Jona nga bulijjo ndi mwogezi wa Honorable Minister Police Espace Muganza, Minister by'ettaka avunaanyizibwa ku mayumba. Yajja fusesezo ngwe mpagira taata Uganda tava ku mmeni atava ku balotika. Jeno Bigirwa akulamusizza ne musaasira ebimutuuseeko ate nga musajja munaswago. Kimenyamiza nnyo nti opposition eyandibadde y'amaanyi etandika okwekutula mu kinumi omutwe
kubanga baliwo okuwabula gavumenti emu naye ndowooza nga nze bwe ntunuuliramu ekibiina kya nupu kirina okudda ku ddwaliro kyetereeze kizimbe structure wansi abasajja ngabo bajjeno bijjulo abasajja ab'amaanyi ayogera nga ne